lwa Spice Diana ne Sheebah Karungi lwazzeemu. Sheebah Karungi yafulumizza oluyimba n'oli guy yanga mulo n'ateekamu layini nze ndi Kanyama tongerageranya ku birungo nentegeera nengamba Kasuku wasinga okwagala weewano awo nentegeera omanyi njagala nnyo omuntu ng'agyeko gloves. Sheebah ebiseera ebisinga badde nnyo timid naye bamujoze nnyo kati anyize aziggyeko gloves. Singa olaba video the energy nze nakubyeko ku simu ne bangamba baagala bakolekana akagundi Sefco ne Sims Mickey Sims bagende mu ringi kwekuba Spice Diana red corner Sheebah blue corner kikonde ku kikonde tugenda mu bato ya Spice ne Sheebah si ya music ya bikonde ate bagenda kola MMA mulimu n'ensamba gere ate jukira Sheebah akola fitness Kasuku akola gym naye trainer we yagenda Canada yabomba naye etalina gwe yasigaza kati alina gwe yasigazaawo alinawo amala banabikola amara manager we yambi kuba kati neeno Roja yangambye entambi Spice muteekateeka ekikonde kigenda nnyoka awo August tukyanoonya promoter ayagala beekubeera ivu kikonde n'ensamba gere olyoka owulira omwana we Kawempe n'omwana we Nateete Hadija namukwaya we Nateete ono we Kawempe ngovudde eno gye bawangaali kati geto ku geto olyoka owulire. Get ready for the ultimate experience at the 36th Annual UNA Convention and Trade Expo. Mark your calendars August 30th to September 2nd, 2024. Business, culture, entertainment, networking, and discovery all in one place. Where? Gaylord National Harbour, 201 Waterfront Street. National Harbour MD 20745. Only $270 for an unforgettable experience. Can't make it in person? No worries. Catch it live on NBS TV or stream it on Afro Mobile. Sponsored by Post Bank, Housing Finance Bank, Afro Mobile, and NBS TV. Register now at www.unaonline.org/postbankuganda/housing finance. Don't miss out. Join us for an enriching experience at the UNA Convention and Trade Expo. buli kimu kati lobo obuntu mwana bwali mukulya nabo obwagalako kopi nkugambye ojja funa obuzibu kulya lyako oyo kunkozesanga tebate mumpa byakulya ngode engomye ne saimo yatandika okuwayo atwayiko ku mazzi weeks singa asoka nabawa amazzi weekend nabisa weeks singa 3 nadamu nabawa mazzi teri kirala wadde chapati wora atajukira pano ya sawa nga 4 njale barumira ku tavern mukolera ku tavern studio yeriwa erirungujja erirungujja nojja nebyokulya erirungu jja nebyokulya wasaima abana bagomomo Faruku yagezaako omusajja wattu Faruku yatandika okwochayo byakulya olyali yagula Nakasuku live yebadde tekuyisa bubi. Naye kati lero just intendo okulya ku nte. Si ntende ezo gundi ezo ezo berries. Jirango tudde n'omwana oyo naye tonyumya ebigambo ebingi naye. Instead ogamba ota juni. Mwana musiramu talina nnyo buzibu. So producer, how are we looking? Are we looking good? Tulinga byako. How empale yo agirabyo maika dinaze mu bino. Nalaba gundi akyambadde ekipale ekyo. Byebeko. Bigs. Bebekolo wa mukuba. Asamu. Wa mufiirako. Sobola kuba byebekolo.
naye baagaye nti omukuba munoonya bipapula eyo nangenda bambi addressing so bye tugenda okuba nga twogerako olunaku olwaleero yes ne lweipi ogambye ogenda mwambala asambala abantu gundi Kasuku bannaye mwe mutusetinga abantu ate gravity wabuyu geresa simwinako buzibu geresa okay let's start this edition of Kasuku Live. Yes. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero ndine Frank Wayne Ntambi. Yes. We are wrapping up the month. Definitely. Omwezi gwaweddeko. Guweddeko. Sorry, tegunnagwako naye guggwako. Tusigazaayo ndoze ennaku nga zizo kati this is the last Tuesday of this week. Yes. Tugende kukiddako. Yes. How are you, sir? I'm very fine. How are you? I'm okay. Ku Saturday twakulinda ku talk and talk tewajja. Nalina ebizibu Kusaba gwe producer waffe. Nafuna ebizibu ekiro ekyo. Kya Saturday, kya Friday. Ne ku BBS sajja. Tewagenda. Ne ndowooza nti oba engeri omusajja wange gye wali omuyingidde watya saamuyingira wagamba mbutuli nti omusajja yagamba oli maskareda nakulaba ngo olutalo lwa Zubedo yagala kudda ku saidi ya Zubedo kati Zubedo generation yange Kasuku mweyamwe yabali abasajja abanyoka Patrick wuyo ali eri bweru wagwanga mutulemeddeko. I have to be with the Zubedas, the Tamale juniors. That is my generation, I understand. Wegendereze ebintu byoyasamo jafuna obuzibu. Yeah, nawe sawa. Nkola ki? Oyinza okugenda somewhere. Probably in the utopia. So, how are you doing, Tambi? How is life? Kubi akakoti. Nakukubira essimu nonga ndieno n'akabwa kange. Tupoyemu. Mbane embwa yange yo Kasuku. Nenga sinagenda maaso. Nsaba kugulawo ne prayer. Ndagala kusaba. Buli shoje ngenda okukola kati. Ngenda kutandikanga na kusaba. Era twewombeke tusabe. Ayi Mukama Katonda fo mulungi tukusabira eno tugitadde emikono gyo ayi Mukama Katonda muganda wange Kasuku ono mutadde emikono gyo okubonabona kubadde kungi nnyo ne Mukama Katonda omujjukidde omujje wala ayi Mukama Katonda ne banne bakulana babatoka talk show ayi Mukama Katonda bajje wala emirimu gyabula radio ne bagoba era musaale ntwalira mu Ruth Kalibala Shafik Kayima bona ayi Mukama Katonda obeko obateeka ayi Mukama ekisaacho ekirungi kiberenga kibajjula nsabira ku Shalom muganda wange oyo bashoga mamizi basusa ayi Mukama Katonda omwana agenda tufaako nga muto myaka 25 bambi singa batabavudde ayi Mukama Katonda esaala eno ayi Mukama Katonda njuweereza ku bawagizi ba byebeku abagagamira babirenga bagenda kutegera ebigambo byenjogedde baleme kulowooza nomba Mukama waabwe ayi Mukama Katonda ne bebeku yennyini Mukama Katonda omuwe okutegeera ategere nti Ntambi tazze kulwana tazze kuyomba wabula azze kuba ku bigambo byatereza ayi Mukama Katonda essala eno nga sinagimaliriza nteeka akabwa kange musala ayi Mukama Katonda Kasuku yavuddeyo nga yagala katwala ayi Mukama naye n'akasobola kabwa kazunga ayi Mukama bali bamanyira buno obukabwa kaganda akali obumeremera awo naye embwa yange yabbeeya ayi Mukama Katonda ebyo byonna byonna mbikusaba nga mpita mu Mukama Yesu Kristo omukozi waffe amina oli mukatoliki bulijjo yes sebo Francis nsanyusa okukulaba Ntambi enkuba gyozze nayo n'omalako n'ensi ng'osaba ebintu by'ekisiru olowooza onoomalako n'ensi Ntambi ensi ogyesibyeko by'otandise Katonda mugambye abateremu obwangu kati basalambi kale so wetwasemba olabagana tutandikirewa baatugamba oyagala kubomba si kizibu nti ekikukubya bebe kulu kuba Nurudini yajja interview n'agikutulamu olumba abafudde simulumba Kasuku
ate yagambye oyo ntambi mundekere ngenda kumwesangira kati kasuku ebimu ku bizibu nafuna butajja kutoka nto ku Saturday baby call wali naye nali naye tugenda ne Shalom oyo Friday mbandi waka ndina akabwa kange simu evuga kururu Alex Muhanji Alex nangamba tambi leero nkuyimiriddemu konze tewali buzibu mbadde sikyakala Friday because of the Saturday show ku BBS nangamba naye to hell with it let me go waliwo kasuku stress we kubira mu nyumba ali ne bizibu bye nafuna kazi yagenda bamunziba kawo ba Shalom ne batwale bamubulira ebigambo ntambi abeera n'oli ne bonono obufumbo bwange obufumbo bwe nalinduddemu ebbanga nga mbulowooleza ebintu ebirungi ennyo ne babwawula ne batwawula n'omwana muwala n'agenda batonde contrary nenfuna eddembe ne breaking those chains 12 years a slave ntambi unchained wala bajanga unchained nembeera nga unchained. It was a blessing in disguise. Kati wali wangambako neggulirawo ennyumba yange teri kumbuuza kino ovaawa those questions embwa yange positive okumbuuza kuba eyogera by the way era waliwo international schools z'embwa esomero ekololo egenda buli kumacha olaba shato kati goli neiba wange wekyali olaba shato bwembwa obujanga ne busomba embwa z'omukyanja akange kagendera mu kaawo kasoma era yukakomawe wakakentumazi airtime kentuma biki ebyo webityo ne kabireeta okateka mwana ekisero mukamwa bokati nokatera mu list ne send kakirira ku toto kyanja ku kawengoye webityo kati ke kabwaka ne koyagala okutwala kasuku tojja kasobola kambulira buli abanjogerako mu kitundu kukatambula okitegeera kati bandi nakabwa musajja waffe nga nkubire si Muhanji ngamba ntambi mezonwa saa mukaaga midnight ogwekiro kubira Shalom mugawa wai Shalom yukira Shalom kyengije kidi ekiwanvu ekinenenene ekitegera bulungi nkikozesanga gundi bouncer sometimes dami bakati nze soogera nnyo siseka mbadde noba n'omuntu asobola osesa abantu nga kumutunulako obutonozi kati ye Shalom bamba mulaba ne baseka bagamba okitegeera Shalom nanona netugenda ku mezo mbande mu parking nengere motoka ya big size gamweri ngamba Shalom jako musajja onali wana tuba tuyingira ebyaddala nega kubuguma tegambuguma such but I felt so compromised. I'm the kind of person wembanga tuinawo ko kumbeera nga sinnungi mbasagala muntu oyo kumwesembereza sigama muna ina kyabagenda okunkola ekibi but nkikola ina PC yange bebe kulu tumusangawo wenyini mu kuyingira nga bouncer Cobra wali wa military wali ayina bachali banyumirwa ngamba musajja ono mwende mubuuze ngamba akijja kulabika bulala jukira amanyika alina mukali yako kutekawo mu lecture yantekako mu lecture ku Pier 1 for 1.5 hours ngobukuba butonya nga yayina enkofira sirina nalokambulirira for 1.5 hours kati jogero ngamba asigaddidamu kuwulira ebyekyankwanze ebyo ebityo omanyi muli baana abato those things ebyo ngamba nemuyitako naye kati ngenda okutuuka ate nga guni taliiwo Muhanji Muhanji nangamba nkyali walawalako naye kambeko kyenkusindikira ku simu mutandikiraawo nakisindika ngamba Shalom wano tusobola kusigalawo netugenda ku bbaala eddakaawo ey'essente zaffe kubeera ebbaala ya bait Muhanji bw'atabaawo sente bwe yansindikira obwo tewali tusobola tumazaako wadde tugenda mu sides yaffe kati wooko nemuyingira kati wooko nensangayo kazini wa kamiliyoni Eddie Dagi Dagasi yahaga nanyweza nambulira ebintu nga bya myaka 4 nzize kujjako stress musajja ambulira ebintu simanya ate mama unya tata mwesi matulako etutumya ebyokunywa byaffe tugiragira saa ziweranga 8.9 ngamba Shalom tuyitamu ne Shalom tuba tutuka ku mulyango awo ogwa katu okutufuluma tugwa mu gaali ya Roja manager Roja ne gaali manager Roja ne mwesooke mugamba ngo gamba otya nasoka naka omusajja onambuuza ngamba ngo gamba otya ensonga ndoza twazimala nangamba okay tewali buzibu nagamba ne Shalom gwe yasama nnyo bwe namuwoninga Shalom naye ne zivaako ne beetwala twalamu awo
manager Roger namala nayingira munda kati ku gali giyajja nayo nga kuliko omwana asigaddeko omwana nga ali part of gali ya Paraso kati nina asigala nangamba gwe ntambi nabe njagala okugamba mugamba tewali buzibu nanyumiza nangamba wayogera ku Paraso ebintu video jangamba ya miezi ngene emabega nangamba gwe otegendereze nga bibagiragira mugamba n'ebintu byogerako nga byadda nzo omuntu goyogerako nga Paraso twetereza dda ne wiki ebedde nakola interview nga ndi ku Paraso ndi mukubira nga muyisaawo nemugamba n'ekirala mulina obuzibu nti mwefuula babeera ku gaali z'abaana abantu naye temumanyi nkolagana zibalina naffe this is an industry ng'omuyimbi asobola okukubira essimu kasuku nagamba ntambi njagala onvume oba onvumye tokabiiti nga wobimanyi kati abaana abasinga tebabimanya kasuku era tulina okubagamba nti abali ku magali g'abo abantu mujja baleetera obuzibu yolukamu and attack ntambi nga tomanyi nkolagana tejalina na principal okitegeera omwana n'abeera nga akitegedde n'amala n'akola ki n'agenda so weewatu ngenda okutuuka ewaka nga saawa ziringa 10 we nagwawo saavaawo paka saawa nga nnya we nazuukuka nga show yampiseeko dde ya BBS ensonga lwaki sajja mukama wange so kati wano bebe kkulu wayogera ki ekitabula abantu kuba yayungula kyoba omanya of course he did yayungula naye ekisookera ddala kasuku nze unless okuwa batuwa bamukwogera mu olulimi lw'oluwa bandala ffe abantu aboogera naye trade yange gyenjagala okuguza ensi gyenjagala nsigale nayo forever yaku analyzinga sikuvuma sikuvoola era kitono okujerega nsobola okujerega naye sisobola kuvuma so namuddamu I rebutted ebigambo yali ayogedde yali agambye eki yali ayogedde yakola show of course ne Dean which I respect people's opinions naye tuwoba oyogedde ekintu expect to be counted oba kitegeera kati awo wetusookera ddala awo nti obuzibu abantu afe abamu be balina nti waba ayogedde talina kuddibwamu tayagala muddamu era womuddamu one ajja gamba disrespect two omuyisizaamu amaaso omutadde wansi bikiwe bityo I never did any of those oba kitegeera I just counted mumu ku byayogera one mwalimu ekya abazungu badwaine esimu bazungu teffe Africa tulina tutambulira patriotism pan-africanism webityo yesibyeri so ajja kubeera kijja bad dangerous eri Uganda ne Africa okutwaliza awamu ekyo nakyogera kyokubiri nayogera ku kya inexperience ya Bobi Wine tasobola kufuga gwanga talina experience experience anagijjawo efuga era alina kukwatamu n'afuga yes nabako nebirala byayogera kati nze bye naddamu I counted those with chendowooza nti no kyali factual for example the European influence oba white supremacists abo ne Africa kizze kiva mabega nti kiteeketeeke tukuva ku bajjajja baffe abalwanisa otwetwale ne twetwala mu nsi okusinziira ku myaka egy'enjawulo Uganda 1962 zi Kenya emyaka egyaddakaawo zi Ghana emabegakaawo webityo ne mugamba nti wadde nti abazungu balabika nga abatuwa independence ne tebatuwa batuwa byoya byanswa tukyali dependent gye bali kumpi ku buli kimu kati kizibu nnyo okuteekako Bobi Wine olukongoolo nti atukoze eki atusibyeko abazungu ne muleetera ekya bakiyita batya ekya neocolonialism ne elements zonna culture because ebita economic byonna nembeera nga mbireeta on the table oba okitegeera kakati awo munnange genda okulaba nga abayungudde abantu bali bayungudde wagamba munaye abaana be abamu abazaalira bweru yes abamu era ne mu nnyimba zo era akikozesa nnyo ziwena wasimanyi azaalira mu America muzimu ku nnyimba so ne mugamba nti this thing of Bobi Wine kutusibako bazungu yes ayinza okubeera nga ababeeramu naye ffenna in one way or another abazungu naffe tubeesibyeko oba okitegeera olaba president Yoweri Kaguta Museveni ng'akyala n'olutalo ng'alina fronasa era naye kwennyini we yali ali mu bata eyo bwetyo yali aloobinga era mu bamu kwe yategeezaako yali American Embassy Uganda read okitegeera emabegakaawo olaba Uganda essaawa zino we tuli nti ne economy yaffe tetusobola kwebeezaawo nga economy yonna oba okitegeera tumaliriza tukutta ebigere tudduse mbazo oba okitegeera olaba those international financial institutions ne UN agencies ez'enjawulo nabadde ndaba ku
Auditor General's report nga public debt gye tulina eri 96 trillion naye nga ezitubanjibwa abazungu ziri 56 trillion ez'abantu ewaka ziri 40 something ng'ez'abazungu ze nnyingi. That is public debt. Nga buli munnayuganda akasukunze naawe noono n'oli tulina okusasula 2.5 million eggwanga zeritubanja 2.5 kusasula. So abasajja abo bakola agreements ez'enjawulo n'amawanga tebakuwola bwozi mbuno tukwadde genda wabeerawo bwe mukkiriziganyako. Nali nsoma kawe was it Zimbabwe ng'emu ku ports zaayo bagipatana sente nga zibalemeredde nga bagenda kusolooza. Ojja wano e Uganda ogenda okulaba nga omuchina omuki balina something kye balina kye twawaayo okubanga batuwola singa tuba tulemereddwa. Awo wona that is an influence egenda okutubeerako ebbanga n'ebbanga. Oba okitegeera ebyo ne bino embeera nga mbireeta ku table ninjogera n'ebirala awo niŋŋamba naffe kennyini mu mbeera yaffe gye tutambulira mu kizibu nnyo okwewala that influence ey'abazungu whether emipiira gye tulaba nti tufiira ku Man U Arsenal z'abali oba kiraba n'embeera nga mbireeta on the table. Awo kati awo wava obuzibu naye nga mu muli wawe mbango oyinze ronga mu those arguments. So anti Jenkins yagambye alina information oyagala kubomba. Kituufu si kituufu era bagawe waliyo conference eziri e Canada si kituufu naye nga conference zo zigendako aneda sizigendako tolina gy'ogendako n'emu sina gye ngenda kwadde nziranga n'ekirala mbadde nfunye omukisa nti mulimu guno gwe tukola tuli mu Global Village Kasuku tukola shock Kasuku live tugikoledde wano Kyanja naye bannaffe abatulaba abasinga ndowooza 70% bali bweru wa ggwanga bali diaspora our fellow Ugandans bansiima ngeri emu oba endala ne bakwokyayo njokya sijja Ghana oba kiraba sendi weevuzaani nti ensi wetu we yakola ki so kati zino ezijja zikumala teri sente emala oba kitegeera naye ziri okay. I'm still very okay here in Uganda but I can't rule out okugenda eri because just lunaku lumu ebintu bisobola okukyuka. No one knew that Kaya asobola okudduka ogenda. We are all just one day away from Cheyo. Oba kitegeera so sinza kuteekawo nenga asobola genda bweru naye ezimu ku nsonga esobola okuntwala ebweru maybe for my security. Oba kitegeera okijja ku bulamu bw'omuntu nga olina kutambula bigere oba ogenze luddawo oba ogenze luddawo kisobola okusoboka naye so simbeera nti nyenkalulu. So do you feel your security is compromised here? It can be compromised because of what I say. For example, Kasuku bebe kuli ayogera statement n'agamba naita headquarters za NUP akazimba ako gundi n'amugamba dini ekyo kizimbe kale kizimbe naye sente za iPod sente za government okitegeera yebawa naye netuddamu keema bega mu iPod mimi Kasuku ebintu byanjagala bibeere factual and I want someone era nsaliddwa nnyo nga gundi taliiwo n'oluddiini badde njagala abeere wano mbeere wakati oba okitegeera. We shall make it happen. No worries because at the end of the day muguno omulimu ekigenda okutusobosa okubeera tolerant is people abalina divergent ideas okutuula ne beewuliziganya naye nga tebakkiriziganya buli omu n'ategeera munne. Yes nga olaba zi frontline ezo nti kubeerako ofona oponde nokuliko Ssemujju naye ne batuula buli omu n'aleeta side ye ne bakomawo ne weekend in a civil way in a diplomatic way wano kikyaganya muffe wano abamu tetunaba kwegumiikiriziganya ffe tulina pano gye tukola ne Simon Junior where he represents we all know oba kitegeera naye ntambi atuula wano ya representing abalala naye nemukola show neggwako bulungi nemwekwata mu ngalo buli omu n'agenda gy'agenda eggwa bulungi ogwo kayesi kwe yava ogenda nga bye mwamukola gwe ne Junior ne Simon ebyo bibeerawo Kasuku mwamuzannya omusajja ebyo bibeerawo naye obuzibu era tebwali kujju kale obuzibu busobola kudda ku ggwe ng'omuntu oba okitegeera if you can't tolerate munno ne mukomawo ne mukola kati awo kikyatuulamu nnyo Kasuku era bwe nsinga okwagala okubeera nga tutereezaamu nti we can agree or disagree. Yes, and we can also agree to disagree. Yes. Buli omu n'asigaza opinion ye oli n'agamba nti yange sigenda gikyusa yeeyo. Tibebe cool whatever he thinks ku Bobi Wine togenda mukyusa. Oba kitegeere yagenda kumulabira awo nti ali kino talina experience akola togenda mukyusa naye naawe it is your right naawe okuleeta ekikyo whether akitutte oba takitutte kati mbadde gamba ku kya iPod nga Abannayuganda tulina ne information ntono ku iPod nti iPod mu kubeerawo kwayo mu kutandikibwawo kwa Political Organizations Act 2005 ne bagiteekawo ebibiina binafuna bitasse nga tugeze multi party system twali mu movement system
netugenda mu multi party nga tumaze ogenda mu kalulu k'ekikungo ojjukira bulungi 2005 ne bayita etteeka lya Political Organizations Act ne lijja iPod nga yo nejja mu 2010 naye nga egendereddwamu okubeera nti no these political parties musobola okufunayo enkuŋŋaana ne mubaako bye mukkiriziganyako naddala ku mbeera ya demokrasiya weyinza okuba nga etambula naye kubamu ku ba financers ba iPod ba funders abadde bagiteekamu ssente nnyo bazungu olaba Netherlands Institute for Multi-Party Democracy nolaba ne Democratic Governance Facility eya DFG neri eya Netherlands Institute for Multi-Party Democracy nga bafunders baffe abatuwa ssente ezo tuberenga demokrasi yatumutambuza mu ngeri ennungi era sente nga baziwa electoral commission ng'egabanyamu okusinziira 70% sijagenda mu bibiina according to the numerical advantage NRM nga isinga okufuna FDC yalingeddako saba zino kati NUP badde ino okubeeranga eddako then 15% and 15% nga bagenda kuziba zibeere nga zenkana okubeera nti no bagazi ya capacity building mu bibiina byabwe era muzimu close era bye balina okukola ebibiina ebyo because abakola act eri bakirowooza nti tugenda kutuuka ekiseera nga NRM eri mu bukulembeze but how have you built these other parties nti zigenda kubeera ready NRM ebeera evuddeko ebyali ebigendererwa ebiki so sente za iPod si za government nti zirina bafunders z'abazungu be bawa government negaba electoral commission yes okusinziira mu tteeka oba okitegeera era mu 2022 Netherlands Institute for Multi-Party Democracy yaggalawo negenda why resolutions ezatesebwangako nga NRM nga party teziteeka mu nkola ebina bibeera nga byekandagga oba okitegeera just last year DGF nibo bagiggalawo ku mpaka egende kati iPod nesigala nga terina ssente just last year mu around September government nevayo nga sole funder egenda okufundinga ebibina nebigamba nedda tugenda kubeera nga tubijjamu we shall be compromised era saba zino iPod okubeerawo kwawo n'okutabeerawo kwayo kukyali muki matigga oba okitegeera so kizibu nnyo ogamba nti Bobi Wine party azimbidde ku ssente za government oba okitegeera yet NUP ekulazeeko nti neyesobola n'okufuna structure yaayo ekizimbe nga kyayo NRM ekyapangisa zidipi zikyapangisa oba okitegeera awo ne tubeera nga tukoze ki nga tuvuddewo n'ayogera ekyokusatu n'agamba nti NUP bavuma Buganda abawagizi bakola ki bavuma Buganda era n'afaultinga nnyo institution ya Buganda ne ba religious leaders mwaleko omwana mwakitegeera oba okitegeera essaawa zino olunaku olwajjo musajja we bamuwadde obwa deputy RDC Gomba kisa kya Mukama Yiga ali mu video era yankubiddeko n'akasuku ngudde mu bintu kangende empeereza abantu era nze mwagaliza but the contradiction in that is nti kisa kya Mukama yafissawo kone ku budde n'ajjako n'atulaga ebibuga n'alesewako bbina eryo ebbina ennyo mu kamera nga lirina olulayini oluwanvu n'atulaga kika kisa kya Mukama yali baamu layini ki anyway kati yetuveeyo ebyobufuzi tubireke ebyo badde nnyonnyola nenga yavuma ki yavuma kabaka yes kati lwaki ffe tetukireeta yavuma Mengo n'Abaganda naye lwaki ffe tetukireeta tugamba muno NRM evuma Buganda omuntu avumye mumunenye nga ye individually taking that responsibility tochiteka ku party because abantu baba ne issues zaabwe ntambisinga nkira nenvuma Kasuku tochissa ku principal ntambi wavumye omusindisa avume avume Kasuku no okitegeera so zerezimu ku nsonga zenna raisinga counter so but do you feel safe kuba twagala omanyi ogambye ekiyinza okubombesa wano kubeera nga toli safe right now do you feel safe I can't guarantee and I can't assure do you feel safe for now yes for now nze kyembadde answer gyembadde nnoonya wali nti no manye nti ntambi ogenda otuleka wano Kasuku wano nkyali otandika okuba in good terms ne Kaye nga bukyali kuba ojja tuuka eri nga yalina okukwaniriza Kaye yatujjako engalo gwe yakusonyiwa tasobola yakoze video nga Junior fenna yatugaana yakoze video nga ali Germany n'atuyisa mbubi nnyo ku Lwokuna layira tasobola tusonyiwa Kaye yabaze bye twamukola tasobola omanya ku ne bumulangira amagi nti yabalanga amagi ekyana ekyo kijuniya ne biscuit
balina nsonga zaabwe abo ababiri nze just nali collateral damage era kayi namugamba nze kayi naawe there is no problem but yansuza ebyaddala kasoka tukatubeere on record kayi teyakusuza wadde ne nap nti kankuwemu ka power nap nedda tekyaliyo oba okitegeera kale let us be factual kwekyo kayi teyakusuzaako nebe yankolera bimwebaliza naye ekyo tekyalimu era kubanga mwekiri saaliganye kaso kati yasuzaani junior simanyi jabuuza junior simanyi okay now ebintu bingi ebibaddeyo yes wagambye rape yes yavuddeyo babloga teyatulekedde bulamu ba youtuber natuleka wali yali ne wako yali ne wako kweyo show yaabwe ne bagamba tutuula mu buti ku YouTube waffe nentunula omuntu abeera mukati nentunya kana akati cameraman kano guno si muti guno mukati oba baali bagamba bali abembozi mukati bamuyingirako nalabanga if the shoe fits mukati baali bagamba gwe fe nze naawe okusinga ate kati nze waki banteeka okadde asatu ani yaboogera nti byakola okukyala yali teyali gwe oba yali isima alabika yali isima isima yali yavaawo dda ebigambo byogedde nga biraga okukyala isima yali waali oba yabyogera isima yali yamulinga obubi naye ebyo byonna obiraba ebyo byonna kumala budde eno ku YouTube buli omu agenda tutuukawo kituufu ate nekyala kiringa kyeyo kasuku tewali atajja kgenda ku kyeyo katonda ajja kubikako bubisi aleka sukunze issue yange kwekyo not putting rape down kumbeera gye tulimu kati not putting posing embeera eteredde kasuku tukkiriza batugane wabeerawo ekijja nga mulina kyembracinga essaawa zino tukkiriza batugane andaba nga okola ku radio okola ku TV kiriza bagane ekintu kiyiga winter is coming walaba gundi Game of Thrones obusajja obajjanga nga ali yenyobo bwali nga butambula nga tebutuuka winter is nga John Snow eri akuuma woolo winter is coming for traditional media already yatandika dda obo kitegera kati obeera ku TV naawe nolowooza mbwe notootuukeyo wali badde wayangu wadda kuba kati abali essaawa zino bali mu kuyola rape eyabadde agambye naye alina YouTube era yalinga akola eri ng'akola ne ku YouTube ye ate era YouTube yeemu alinako emizannyo gye alinako firimu ze zaateekako series ze so Rakwanti, sometimes I want to understand where she comes from. She's one of the Twandiseba celebrities. Bebatadde nnyo on the sport. Definitely. Bamunyigiriza nnyo on the whole rack. Wana yabye yagalira oluusi. Of course, someone will tell you it's her choice, but Muna ku fitina gy'ayina rape. Kasi tooteekayo ne booteekayo buteesi mwana wo. Abeera alina okulya. Tuyina fitina. Fenna mwana wattu fenna so kati rape yo inagguma ate kati gwobadde mu mawulire ogamanyi naawe bwe walinga ku live waya era mwayogeranga ku bantu asaka agamba kuyingira kuba yasomanga mawulire so rape please enjoy your pregnancy and enjoy it and also kasuku kuba bano abaana bajja kuvuma abaana bo bavumira ddala nawulidde omwana nga agamba nti oba yavudde Indonesia nengamba omwana lekera ovuma rape wange ebintu by'ekisirusiru nti naye kati mu Indonesia namugamba nebirikiraawo ng'ali ku rape era omwana namukubidde essimu yasama nengamba rape waffe muveeko nagamba simanyi bawe teetaga oxygen mbona alina nengamba ne rape lwaki temumuva kasuku nalwaniridde rape era ekisinga okunnuma rape nti yatuvumye nze asinga olwana entalo ze ku YouTube ku TikTok buli amuyingira muyingira bagambye simanyi agenda faana mujjawe essaawa zino engeri gyaddugaliriddde nenvuma omwana yakyogedde ne rape nonzirako nonvuma tutula mu buti kale tutudde mu buti teyakwogeddeko ntambire kakwegabira bifo where it tulayipiwa badde kubadde ko yabadde nze ani yatandika ekyo ekiboozi kyambu afaanana mujjawe who started that nonsense anti kati wabeera I have seen it flying around abaana balaba ebi which idiot wants what's the reason rape is guys rape is pregnant and so a pregnancy is going to change your physical appearance did it change Zari? I'm just asking kasuku waliwo kale ekisukka kale ebyaddala waliwo ekisukka nalabira yipi nange nengamba is this my sister nengamba ba filter njiragiramu bwe nti ndabanga ye
Ngamba edokanga netonya ntula besisira bezenkanya emyoyo. But she asks a lot of validation. Oba yagala nyo validation in bantu baby there's a fruits bagenda. What do you mean by she asks a lot of validation? I'm with my kadi webade bagenze je bagenze yaba hajati bahaji Emeka. I'm with him now. Who cares? We don't badingenda kuwemula badingenda kukasinga. We don't care. Oba oli ne binde bawo oba oli nange ndagwe ndi naye mulazani. Kati wona omulaga binde ng'omwana akuvuma ajja kubeera eyo mu kyondo akuvume. The validation yo isusenyo. What are you trying to prove? Ntambi esi fitina je mbadde njogerako je muyina. Ayi twakiriziganya tuyine fitina yonna. Kati sigera je wakane fitina. But what is wrong with her showing off her man? Kitegeeza bagenda kuddamu. Anyway, that is true. So when the music starts playing, dance to it. Abaganda bakifunza funze yewe ez'omumba. Gwe bazikuba. Nalabye submission yeyo. Naye ekintu kya YouTube. You are all coming here. Bakireke. You are all coming and you are not doing much better eyo gye muli. Kuba abantu bo bajje eno mu YouTube abantu bagenda tuuka. Okitegeera kati it is not tekyali pride yamanyi nti nkola ku TV. Naye n'ekirala rape abantu nga bakwogeredde. Just enjoy your life. Oba twogedde oba tetwogedde. Olya onywa. Ate kati naawe otandise okkolima nakalabe ka video ne nga ate kati bino yabitandika ddi kuba nina we mumanyidde. She doesn't care. Ebigambo ebimwogeddwako behind ate bibi nnyo vis-a-vis wano okujjawo nga yabadde anoonya kiri ky'ogambye validation naye kitali ekyo n'adde siraba kimwogeza naye waayi tukyayogera kasuku awo kwogerako tukyayogera atukoowa y'atuta nga tumuwunziko va wano tuwunzika nti olwo omwezi nga bwe gubadde Mbazira tone kyakoze ba DJ bamwe abekololo. If iPhone unavailable try again 15 minutes. Fitina lya iPhone tabagala nzijeyo bwino oba otaddemu password emirundi egiwera neegaana nti ekyo kyekola anti ngamba baganda banga bali mu diaspora banfunire ku simu endala. Waliwo yakuweereza essimu eno na iPhone ki ekyali 11 ndi bubi kibi nnyo eri gye nalina nabo baagibba 13 eno guloni yagimpadde mufunire 14 muganda Katerega yansuubiza essimu na Katejja ejja kutuukako nze nagamba Katerega yakulimba Katerega bani n'ogaano kikkiriza kati Mbazira yagambye eki Mbazira ayina ekivvulu kye outside z'ekyengera awo naye kuliko ba sponsors abanene corporate companies MTN zikirabu DJ amwe abekkolo kye balootako obulooso okuzifuna anti kati Bambazira be balina namba weebale anti babavuma nti ebinyanyanyanya ayo fitina y'abaana b'ekkololo fitina y'abaana abo abakubira ekkololo ne bagira ngwengwengwangwa ne bakuba obugundigundi abaana b'ekkololo. I think okay abaana Uganda tulina fitina but sometimes you have to accept bafitinya abaana when it is someone's time it is someone's time nesuna beni abaana abo bakubye you allow them to enjoy their time kituufu kati ate ebizibu bye yagala kasuku abanaye tuli stress tulina ebizibu abaana bakubye ojawo tuloteekamu ekinyanyanya nze personally I'll tell you ebinyanyanya tebinyumira okitegeera asiriwe ekkololo naye nze ebinyanyanyanya tebinyumira however I love Mbazira Tone ne Suna Ben lwa bintu bibiri nze mu bulamu bwange nali sirabangako disco ekubwa abantu ne beeyambula abantu ne balinnya emiti abantu ne basikukulula ebitooke kati kino kyenkubuulira first hand tulina musajja waffe bamuyita oba ye Bob yalinga akola ku ddembe ng'areportinga traffic n'agenda e UK yazimba ennyumba eyo e Masaka kati ku housewarming n'atuyita bwe tugenda oli yali ya recording ebinyanyanyanya munda eyo nno si Masaka wano mu tawuni Masaka munda yo babayitayo batya munda ddala eyo ova Masaka mu tawuni n'ovuga ngadda Lwengo bayitayo Lwengo n'oyingira munda eyo mu Lwengo kati DJ yalina mix already bano baali bazikola dda n'agikuba gaya uwe wanene it's like an acre
twatuula manju nga wano tannateekawo tiles ebinyanya biyimbye tugenda okudda emanju nga enfuufu eyimuse eti omanyi nti twava emanju ne tujja mu maaso ng'ebitooke babisiguukuludde ng'ettaka lino abasajja bakuba ettaka babanga bakiga nga bazina obuntu bwe bati essaati zivuddeko omusajja n'atuuyanira ddala okitegeera ne batandika okuba nga abagudde eddalu. I had never seen it my entire life. Kati wano juzi baali wano enansana abantu nga balinnya emiti abantu nga bajja ku stage ne babanga abali possessed kati ate balina akantu ke bakola suuna beeni asooka n'akuba akagundi akadingidi bati era endongo bwekuba n'asumulula. It is something I've not seen. They invented something very new. Exactly. People have embraced it. I don't like it. It is not your taste. It is not my taste. Yes. But njagala nnyo okulaba nti because ze nali sibawulirangako. Yes. They just took us by storm. Definitely. Okitegeera ne bajja ne bakuba endongo yaabwe kati basajja b'amaanyi. That is enough kuba abo basajja bali ekkolola awo nga bw'omukwata n'omusuula ekyengera tasobola kubawo tebasobola namuviira babaleka abantu ate nga waliwo ba DJ Sawers abatekamu kanyaanya era audience n'ogiraba mu bbaala okitegeera so kitegeeza abaana abo bazira Tony ne Suna Ben babaleke let them enjoy their time. Olaba Shiru oyo nze Shiru awo we yakubira ennyawo at his peak jukira ye yakubanga reggaeton ne reggaeton nali sibyagala ne bye byaliko nga oli ne bafulumya luyimba lwe avako ebya Daddy Yankee. Shiru yakolanga mix olaba omukwano gunyuma yagukuba reggaeton omukwano ne nagimixinga ate abantu nga bajjawo ne bagula kuba weraberera awo mu vaaka yange 2010 awo nga ngenda ne tulawe wa Shiru yalaga na office ne muganda wange naye ng'olaba CD zifuluma naye nga nze sibitegeera bye bakola nga primary nga sibyagala but that was his time. Kati sawa eno time ya Suna Ben Nembazira Tony babaleke fitina y'omuna Uganda yeeyo tuliko ffenna nti omuntu ne bw'oba nga toyagala kyakola mukkiriza enjoying etime ye twogera ku byefitina olutalo lwa Spice Diana ne Sheebah Karungi lwazzeemu. Sheebah Karungi yafulumizza oluyimba n'oli guy yanga mulo n'ateekamu layini nze ndi Kanyama twongerageranya ku birungo nentegeera nengamba kasuku wasinga okwagala weewano awo nentegeera omanyi njagala nnyo omuntu ng'agyeko gloves. Sheebah ebiseera ebisinga badde nnyo timid naye bamujooze nnyo kati anyiize aziggyeko gloves singa olaba video the energy nze nakubyeko ku simu ne bangamba baagala bakolekana akagundi Sefco ne Sims Mickey Sims bagende mu ringi kwekuba Spice Diana red corner Sheebah blue corner kikonde ku kikonde tugenda mu bato ya Spice ne Sheebah si ya music ya bikonde ate bagenda kola MMA mulimu n'ensamba gere ate jukira Sheebah akola fitness kasuku akola gym naye trainer we yagenda Canada yabomba naye etalina gwe yasigaza kati alina gwe yasigazaawo alinawo amala banabikola amara manager we yambi kuba kati neeno Roja yangambye entambi Spice muteekateeka ekikonde kigenda nnyoka awo August tujanoonya promoter ayagala beekubeera ivu kikonde n'ensamba gere olyoka owulira omwana we Kawempe n'omwana we Nateete Hadija namukwaya we Nateete ono we Kawempe ngovudde eno gye bawangaali kati geto ku geto olyoka owulire Sindi naye agambye naye kubawangula bano ababiri December atulinde Musindi asooka alindemu wano olukindo bajja duyuza si kyeŋŋambye asooka alindemu kati last year lwali lulwe kati tusooke tukwate lunaate celebrate match tubiraba tolaba kati gundi fight ya Tyson ne gundi weyengedde ne gundi ono Jake Paul twagala ya Sheebah kuba obusungu bubali muri munda they are boiling ebyaddala Spice kati wano Spice wo ino capitalizingira kubayo naawe kitune akuyo kitune
niyo mwana Sheebah bannashi kuba kituni nga kikuba Sheebah awo music atambule sagala bigundi badaddamu amino you are painting women against each other no batandise tusumulule tugendekaawo muziki ku muziki Spice afune musajja kyawa akubaraga afune Khalifa Khalifa takolagana na Sheebah takolagana bayagamba yamuwandiikira oluyimba nagano Musa Sumayi nagano muogerako banagano muogerako Spice funayo tune ne Khalifa mukube Sheebah oyo Sheebah naye akomyewo nze ndi team Sheebah sijja kuno nkyogeredde wano jogo lyenfunye ku baana bali buli onsanga mu bbala nontiisatiisa kambere ku wa Sheebah mukazi watu bamuvumye emyaka gyonna Sheebah tayambala bulungi didai yava mu karaoke didai oyo mwana kati gundi yagamba Sindi kyaka kamadamu kaguze entambi atamwita kamadamu amuyita kamadamu Sindi tebangulangako naye Sheebah tetogeranga nako wadde right alai one on one kamadamu kamadamu kaguze wali shoje twakola leo yangambe Sindi bali awo nagamba shaka no kamadamu kaguze entambi atutukize mundu omani ali wa Sindi nnyo akuba omwana oyo mugumu agume kasu abana bekawe mpe bonna bagumu musajja wange oli fiki elle Geniel sagambo oyo Geniel naye mugumu muyigaddala anyumyembo asobola okuwulya Socrates mu toto simanyi naye okumulanga akola ati abanga biri ebibumbe byekajjansi ebiri biti ana ebibumbe kisajja na kikazi biri bebiti kasito kigati kwata mu nsawo kimenyeka ne Geniel ina she Boston era ngenda gipromotinga ne Geniel mfunira ku sente muli Geniel yemanyise Geniel okole shonge ya Bobby Wine e London gundi yanyize Gerard Butler London has fallen. London ya fallen zo gwokubiri. Bobby Wine, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era babadde wa movie gundi ya producers bagenda kukola London has fallen 2. Bobby Wine. Documentary yo mugenda gifulumya neera. Ate kati buzibu ki? Ate wali buzibu. Temafumya mustard seed. By the way nze amidst everything. Kyensinza okwagala ku Bobby Wine kiri kimu yafunye bwafuna mu kintu kye ati wokumusigala mu kowa ye ya art agisigaddemu because I mean that is the way to go definitely okitegeera alumba musajja waffe Mpuuga naye bampuuga kye baakola bebabeera nga baalya ssente ng'omusajja bwaga lwakuba nawulira and by the way, what changed my perception about that whole battle? Yes. Nawulira mu Mpuuga baali batandise mobilizinga nga balinda baagala kuyiwa musajja balinda General Assembly etuuke agambe nange ngenda kwesimbawo bino mu bye yali aleese ebyakkunga ebyo akunga byagundi bya Nyanzi waliwo ebyampuuga bye yali aleese ng'agenda ayita mu districts zonna tewalabako ng'agenze n'eyebuyikwe agenda ayita oba yali agamba alambula government programs oba alaba abantu biki mbu yali ayita mu grassroot era yali afunye abantu kati omukulu ne bamugamba takivola baali bita bw'atyo yababadde bubi nnyo teyabalekedde bulamu bekibanga kituufu nga benakiwulira awo nange muwagira kuba omuntu ayagala okujja omugaati mukamwa tekiba kyangu so munnange mukusemberayo ddala waliwo lisiti yafulumya abakyala abasinga obulungi mu Uganda 10 girudi yaffe jokera guild president waffe Selector Williams fika tufe bano abawana analysts guild yes tufulumya listi y'abawala abasinga 10 abayimbi okubo abalungi mu Uganda nenga sinaba kugikuwa kuba yegenda okusembayo munno wachi babagambye mu filimu muzongeremu mu filimu enkadde zisusa abantu zonna bazirabye tebalaba mpya empya zizo ziweziri Junior kati yawonye yabadde yakafira tatawa amaso atine gafuna red eyes filimu alasola Junior yafunye red eyes kati ina galobindi za worlding za yakolera mu video nekati tutasobola kulaba bulungi Jackie Chan
Ntambi onosigaza omuntu nga mukwano gwo yenna oyo musajja wange nnyo namugamba n'omugamba shoje mwakola yuka yali akyali mu kufiira n'ogamba nti mulekwa wamukuba oluseke nenkamuweereza agamba kituufu yampaayo ku ssente ate no majje namusanga eno ku ttooyi ng'abala ssente ne mugamba mukama wange amabugongo gabalidde eno nkolaako nneme kwogera abagoyalaka balina eno ku ttooyi era nankolako neŋŋamba waayi naye bambi abadde alina red eyes kati yawonye production yazze embuto agenda kubeera abatirako films nnyingi bannange ekisinga obukulu bane concerns zaabwe tuziwulira ez'abantu omanyi mulimu companies ezimu concerns we zijja n'obeera ku defensive fe we own up and we own kati muno waki yeekola deperise muganange Faizo mukama wange Derek Kasuku okutandika ne June kati yukiriza May zigenda za April zigenda tuli mu April kati May za May zo bazimpa nange ninda May nga 3 nchazoza May nga 3 tuli 3 May nkuweza April nchazoze sana mane manyi first first nyina batch nazoze sambu ole mpira gwenyagala okusiba sibira mu sente zo era wezira abo manya bankubye ne kati June we are going to raise ana entambi munjoze sikujoga Kasuku sente za Kasuku live muli muzikuba mu beti ne Shalom waliwo empira gyobera shuwa akamani yadde tuleseeyo mani yabadde tusse tebazikuyunga mani yunagitadde ngenda kulaba ndabe katulinde season ejja naye nga bali munno waaki gibere emitwalo 3 bannange mwongere kubanga mutuwadde abantu bebweru naddala bakadama balaba nnyo munno waaki si basanyufu nafuna amasimu ga bakadama nga mukaaga ne banga firimu zonna tuzirabye waliwo gye baŋŋambye eyo gye batu mu ddeeka zaabwe oli ateekako TV ne balaba munno waaki naye nekyala Kasuku tulinako ne bavijeza balala bangi bayidawe abalungi because ebyaddala Junior tasobola kusustaininga katale tasobola producinga films 3 olunaku obo kitegeera so let them be considerate ne bavijeza bala kwebali ne Junior kwali muno wachi ne wange ya expired ngena kuwa tabu yange ojimpe Kasuku kubeera abagoba ku mulimu ne wayo kubanga mbabeererawo lindako tuyinza obutasobola kusukkawo ati munnaye ate otandise ebyekisiru kitegeera ngenda kuyamba segenda kuyamba okukola ki okuterako munno wa eri part of the advertisement kayima ali ku munno waaki nagaba board omwe mutiri waka amala okusitula ebuzito bwe bulungi atasakunyumiza empaka z'emitwe zigenda obbayo mu December tuwe listinga guild be yagironze mu namba 10 bagamba nti obeera ng'oli musajja ng'oli bweru nga weewulira ssente zo be bana abakyali 10 balina okuteeka mu ssente abasinga okulabika obulungi abayimbi katale yandikando yebeera menage atwa tetubaawulamu otwala babiri omulundi gumu gwamanyi asa number 10 katale yandikando namba 9 yo wapiki musajja tuyambeko sebo tumalirize genda sebo bana tetukuyinaako buzibu piki ya yero abantu ba yero bano batujoze neno abantu ba Brazil wa South Africa amma namba 9 namba 10 katale yandikando eno ye list y'abakyala abasinga olabika obulungi azipantambizi analyst guild ekulemberwa selector Williams nze vice Kasirye treasurer Junior Egundi naye nina ekintu kyengenda okubuuza Kasirye tusoke tumala okukola antuyinza obutadda ku namba 9 Sasha Brighton omwana oyo mulungi abeera naawo mulungi nnyo beautiful Sasha 8 Tracy Kirabo yani Pia Pounds ennaku zino fa president amuwaana nalabye agamba mbu Pia Pounds yagezerawo omupiira gwa villa but now you're going to say it is a stunt but she has gone mwe muteekamu ssente okugenda obbira bamulekeraawo naye ajja kufuna essimu eri enzibu kubewa madamu tajja mu namba 7 Zani Namugenyi Zani Brown naye akyayimba ayimba ate omuyimbi ayimba oluyimba lwe amuyimbi olwa ne radio kati ajjamu AI teyafa namba 6 Nakanwaji Winifred Winnie Nwaji namba 5 Karungi Sheebah namba 4 Lydia Jasmine again and again Lydia Jasmine Sweet Lydia mwana oyo waddaye Kasuku nanga Jasmine namala nfuna kusendeza NSSF
ozikiteekamu netugenda e Zanzibar nenkijja nenkitwala e Dubai Burj Khalifa ludda wa Miami ku namba 3 namba 3 ava peace ava peace kaddala tekato era gundi musajja wattu bali ku kimudra yafunya wini wa mami gwaliko abojjerera ocho naye muneiba affe ani mudra yadde eno yadde eno musanga agenda okusaala luli ngali ku bigere ng'akajjuza mbujiza nagera n'asaala n'addayo namba 2 Gloria Buji olebe kyano kyali negundi epas ekyo muyimbi kiyimbi wakirabye sabuni yenayina kwolo yaweddeyo mu butale musajja wange Shalom Simon bonna mu namba emu mweno mwesomere like a music oyo kasi ngenda kwavuwala lwa mwana oyo buli kasede kona kona ndi mukakuŋŋaanya okamuteekemu ne like ayina engeri gye yakulamu akawatobe kati ate nekyo kasuku owaayi kinkola bubi omukazi ajja kunkuba kansirike sijja kwongerako bigambo omukazi ajja kunkubira ewaka ekiwala kinyirira nnyo kirungi kyeru kirina omubiri kigezi kyasoma accounting simanyi biki pozi ye yadda mu kifo kya Baby Gloria gundi Kampala cream okitegeera ebya Efris kibimanyi kati kasuku njagala obuze madamu ba Efris agimanyi okakasa mukyala wange agimanyi mukwano kweli ebyo bye yasoma taxation ojja kuyigganya sayimo kati ontebuse abantu bange so until next time guys, see you next month. Ngenda kubuuza off camera omusajja yagamba ati oli yagamba ati ku bebe kolo aliwa big fashion big size mwere mulungi mwera